Eddie Kenzo Sibirungi bajewuna amuyisizaamu eggaali ene Newspark Channel webale kuba nti nate oje kumide kumanji genkuletedde akkiriza mbeerenga nga kuwa tutandikidde wa Eddie Kenzo munnange Sibirungi ate mulowooza abajjo tamwabiza bajja agambye nti ssente za Eddie Kenzo mbuzabisiraani akatambika kano. Kenzo aliko ekintu ekijja nampewo buli lw'omutegeka ofuna ebizibu tozayo na balance obona bonyi nze banga lyenkoze ne Kenzo agakona mukusiraba nga kusente ate kyali yene okifunamu kigravity okifunamu kaka million okafunamu ne Kenzo tosobola kumufunamu waliwo abantu abo basaddaaka oba bakola ki mu Katonda nga tebalina mukisa mu ndongo nze banga nakolako shoko museum nentula mutaka nali ntegese Kenzo nga main artist era ka million eyo yajiggala mu Katonda she answer nafuna abantu batano ne URN ensonyi w'omusolo kwegamba nkulaga abantu abayina emikisa waliwo abantu abasaddaaka nga bajja okukola erinnya kati bw'otegeka ka million ofuna bw'otegeka kengisaho ofuna bw'otegeka alien ofuna bw'otegeka gravity ofuna abayimbi besigenda kubuusa maaso bemulina okuwa ekitiibwa Joiranda. Yes, subscribing, liking, leko bakawawo mu comment section. Munnange Zambali Brasio Mukasa avuddeyo nalyoka agamba nti singa taweebwe kaadi ya Nuupu okuba nti nate akiikirira abantu b'Nansana atajja kuba nti nate yeesimbawo. Katubeere nga tukuwa akatambike. Twogere ku kyogaba tikiti awo nnyini. Singa Zambali bukera ku makya weesimbyewo ne Sendegeya. Seri anaafuna omukisa ogw'oba tikiti. Kino nkiddamu Sendegeya abantu bagadde nnyo kino nkiddamu ng'ensi yonna endaba nze ne muntu mukulu saayingira NUP olw'okuba nali njagala okwerabisa nayingira olutalo olw'okukyusa obukulembeze bw'ensi yattu Uganda era bangi boogedde eby'ensimattu nayogedde ne Zambali nabadde nayo mulekeraawo okusiiga enzira etaliiyo nze nzikiriza mu kibiina kye bayita National Unity Platform era bagamba nti bwoba tuyagala mukira gwa nkima kukoonako teweetaba mazina gaayo ekyantwazisa empapula zange mu NUP n'okugenda okugyayo foomu kukkiriziganya n'ebyo bye banaasalawo mbatunuulidde wano kasa naagenda mukama wange Zambali twatunuulidde ng'Enansana tosobolayo vaamu nja kuwummula era gwe banaaba bampadde ngenda kutambula naye mu kalulu tusobole okuwangula ebifo ebisinga obungi ate tuwangule n'entebe y'obukulembeze bw'eggwanga sirina kuwannaanya kwonna mu beesimbyewo bonna nga bwe tuli ku kaadi mwenna muli baganda bange wano tuli mu kwegezaamu muli baganda bange anaatusinga okusamba obulungi omupiira mu bantu bamuwe kaadi tutambule wamu naye sirina kubuusabuusa kwonna sirina wenyeragamira muze nnemeddemu simanyi nzija nga independent nedda nzija ku kaadi ya kibiina kya NUP oba tampa kaadi siri mu kalulu. Subscribing, liking, leko bakawawo mu comment section. Ensonga za Don Chris munnange etezinnagwa waliwo amulumiriza ono naavuddeyo nabeera nga ate aleeta abwino mbu baaliko mukomera eruzira babiri wabula mbu Don Chris alina be yamusuubiza byataakola nabyo katubeere nga tubiku Skype na mpita kubanga twaliko mukomera wa meruzira Kampala remand bwe twali Kampala remand nga tubeera wamu twasulangamu mu Odi2 Kampala remand nga ndi ne Don Chris oyo naye bwe twava mukomera bwe tuti yaŋŋamba nga tukyali mukomera before nga tunakufuluma yaŋŋamba business gyakolebwe nekyakimulese mukomera bwali bufere baamusibira zaali miliyoni oba 350 era ze baamweyimirirako okuva mukomera naye naŋŋamba wava mukomera bwati we yakoma wagenda otandikira ku luno olaga agenda kukuba ettooke nga ddene nnyo kuba ku luno ayagala branding buli omu amumanyi ayagala kubeera nga Brian White kuba yandaba nga ndi ne Brian White Foundation nagamba mwakikola mutya nange njagala kufuuka ng'omusajja oyo naye ng'ate Brian White yes teyali mubbi teyakola bintu ebyo Don Chris bye yakola okitegere nanga nze kasita nfuluma ekkomera ntandikira we nakoma nja kubba buli kimu nja kubba buli omu yenna yeeyita ti munene nze nja tandikira kutwala abaana ebweru naye nga sirikola era olwedde tebyaliyo n'ebyo ebintu yakola nga bizi kuba yampita tukole wamu nene nti okutta mukomera kubanga ndikomera nalyali lintami tebansibira bufere naye nanyinamu obuzibu bw'ebbanja ekyali kintutte mukomera naye nangaawe enkomawo bwe yakomawo bwe twava mukomera nangamba ajje tukole wamu naye nangaa bizinesi eno erimu okuzza omuzigo nagaa bayinza otukwata bayinza otuleka ne muganzi sijja kweyungako era nensigala mu mirimu gyange entinda gyenkola bizinesi ye yalabeera ne Nigeria eyo nandeetako wano nansomera mu bizinesi nga betufera nyina okugenda mu field kunoonya abaana abawala biki ne bwe yavaayo olaba nga bizinesi njiganye ne tukyawagala teyataddamu kunoonya kuba nze mukomera nze namulabiriranga jjukira ku Don Chris yali talina abantu babamulaba mukomera
nga nze bandeetera ebyokulya bandeeta buli kimu ng'amuwa nga Don Chris akawunga kamukeese mu kkomera nga nze muwa buli kimu kuba nze abewaffe bandabiriranga. Owa Big Events munnange Senga Acid avuddeyo n'abeera ng'ate aleeta bwino we nti munnange ono ayina oba Senga Acid ayina emisango mingi nga gyogera ku mukyalo n'omukyalo n'omutegeera ddala bulungi ategeka bayimbi mbu munnange alabika muyaayeyaayemuko oba ensonga z'okubba ssente z'abantu azirimu nnyo katubeere nga nabyo tubikuwa. Mukyalo ono mumulaba bamuyita Big Events. Big Events I think ye muntu ali mu public eye wenna akafunako emisango egy'obubbi egiri peti the most. Ku Snapchat eyo, I don't know if you guys know her here, but every other day I am getting people ono Biggie mubanja sente z'enjala namukola enjala n'atansasula. Biggie yajja naneolako ama suitcase yagana okunsasula. Biggie mubanje emitwala 3. Biggie mubanje akakadde. Biggie as in Biggie mufero w'ebbaluwa. Ndoza ye mufere omukazi ngojjeko ashiri quality gwe tulinawo. Naye Biggie ali ku Snapchat eyo avumirira Don Chris okubeera omufere. Avuma last week yali ku ono musajja ono Luzi. Naye ngagamba abafere ababbe sente z'abantu naye gwe Biggie abba nobba n'omwana asiiga enjala. Banange Biggie igwe abanes afera ne sente ezemmere esowani eyemmere omukazi atambuza emmere mu restaurant najja ku Snapchat ya akunda opere banange abanna Uganda. Tulekeraawo okupointinga fingers at other people before we check ourselves. Banange Biggie oli mubbi ate Biggie oli mufere. I'm not sure about ku TikTok bo wababbi naye nabo bajja kulaba era nabo bajja kuja. They'll come to me, I know. Naye nga Biggie teyandi badde gwe kubanga you are a she thief. Ye gwo mubbi ow'ebbaluwa gwe baleeta Biggie ofera n'emikwano gye bannange omanyi ennyumba manya ya mama wange Biggie ennyumba ya mama wo ba mwagitunda dda myaka lukadde sente n'owaka abavubuka naye bannange Biggie weeyogeza Biggie oyogera nnyo yet you don't have the moral authority to reprimand anyone for theft. Meya wa Lukaga si birungi bavuddeyo ne babeera nga bamulumiriza obufere bw'ayina be yafera obukadde obuwerera ddala 38. Erinnya yenze Daniel Kasajja omutuuze w'Ekyengera ng'azize wano okwekubira omulanga era obulumi bungi bwe nnyina awamu nga sirinzekka ne baganda bange obulumi tulina bungi. Omwami Meya Masias wa Lukaga Meya wa Kyengera Town Council yatufera andi ne muganda wange Kayemba Steven ng'atulimbye okututwala emitala w'amayanja okukuba ekyeyo e Canada ng'ayise mu lukujjukujju nti tugenda kugendera mu UNA conference. Ebintu ebyo byatandika bitya nga yakamala okulondebwa nga nange nze kennyini twamulonda najja n'omwami Kaboggoza Anodi kansala w'Ekyengera ne batandika otufera okutulimbalimba nti batutwala bweru Canada kuba kyeyo. Abaami abo ababiri Walukaga ne Anodi ne batugamba tunoonye $38,000,000. Sente ezo ne tuzinoonya nga tuzibawa mu instrument twasooka $10,000,000 ne tuddako 15 ne balance omulala ne tumubaweera Ekyengera ku Shero. Nze kennyini ne mubakwasa ng'abali ne Anodi ne baŋŋamba kiwedde kati mulinde bulinzi ki lunaku lwe mugenda. Abaami abo kiseera kyetoolodde emyaka kati giweze 4 mwami wa Lukaga ng'agamba nti nze sinze nannyini embase. Mwami Kaboggoza naye agamba nti agenda wa Lukaga ndi mu kubuzaabuzibwa tuli mu buyinike twatunda bisolo byaffe twatunda saaluuni ne bw'olaba ekisibo kino kyonna kyali mu bisolo nga tubirunda ng'era tugezaako kweyiiya nga abavubuka. Saawa ya leero
twasiraana ekisibo kino kyonna kyakala tewali yadde ekirimu buli kimu kyonna kyaggwawo twekubira omulanga nga tusaba okutaasibwa omwami Walukagga ne kansala we Anodi saawa ya leero baatukomya tuli mu mbeera ya buyinike tuli mu mbeera ya bwavu twaloopa omusango ku poliisi e Nateete naye tetwayambibwa ne tutuukayo omusango ne guggulwawo naye era tetwayambibwa bw'ogenda kugombolola waakolera ku woofiisi ye era nawo akwebalama bwebalami waakulaba nga yeemulula bw'ogenda ewaka we mu maka ge Maya agamba tolina kyojja kunkola nze ndi mmeeya nze nkulira head of security neekubira omulanga nga nsaba okuyambibwa ne muganda wange eyakome yasiraana tuli mu mbeera ya nnaku yatunda saaluuni ye nange ne tutunda ebisolo buli kimu kyonna twasigala mu nnaku omwami mmeeya Ssebo Walukagga fe abamu ku balonzi be abaakulonda naye ekirabo kye watusasulamu kyakutufera sente zaffe twazeewola twatunda buli kimu ebisolo bino byonna byatuggwako buli wamu wonna waafuuka wakalu tuli mu mbeera ey'ennaku empitirivu ennyo neekubira omulanga nga nsaba okutaasibwa tusasulwe sente zaffe twazeewola bwewozi ne tutunda buli kimu twasigala mu nnaku njereere naye totuyambye wasalawo okutunyaga bunyazi ng'otulimbye nti otutwala ku kyeyo bannayuganda teri muntu agga nti akutwala ku kyeyo mu nsi eya Canada n'oteewola oba n'otatunda ky'olina kubanga nali mmanyi nti nkolagana bakulembeze era nkolagana mukulembeze omusajja omwe w'amaanyi nga mmanyi nti mutuufu naye omusajja mukulu oyo afuuse kyesirikidde buli w'okuba enduulu alaga nti ye munene alaga ye amateeka tegamukwatako nsaba kuyambibwa tuve mu mbeera gye tulimu. Shairote oba banaamukolera ki bannange? Shairote avuddeyo n'abeera ng'ate alumba Gravity omutujju okwosa ne Lily Puzzle. Katubikuwe. I want stars. You want stars like who? Yeah. I think those of Fik Fameka, they are stars. Tununa wali obanyonyole Shairote. Fik Fameka, but stars. At least I'm a Fik Fameka. Gravity. Gravity, I can't date a musician who doesn't bathe now. Kati no yo Gravity. Tasenya amanyo, Tadnava, Katinza date him for what? He doesn't deserve me, Bambi. I'm so beautiful for that guy. Gravity omutunji. Okay, takola ki? Tasenya amanyo, Tanava, Katinza, why should I date him? Abono basita ba Uganda bogamba bo basita betulina. Kale star. Na ye. Lunabe. Lily Puzzle. Oyo kati yakina shela. No, Lily Puzzle nkubulira basita abaliwo. Lwaki obatwagala Lily Puzzle? He's an old person and kale. Oyo ate kati alabika bubi nnyo. Nnyo ku bayimbi abe Uganda. Oh, baba alabika. The most ugly artist in Uganda. Yeah. I can't date. Oyo Lily Puzzle. Then the followed one is Gravity omutuju. Siwasobola. Negalo tunule mu kamera oba nnyo. Siwasobola. Luna is the most ugly in Uganda, not even among musicians, all about all people in Uganda. Then Gravity omutuju follows. Kati chizibu ne Gravity omutuju. Ye kanaba. YouTube enegezamu okunzita naye. Ndi mu Gravity I saw him one day. Bruno K. Mulungi naye si mulungi nnyo. Epas. Nepasi mulungi oyo nedda. Nepasi mulungi. Okakasa. Si mulungi simusobola. Kale mulungi naye si mulungi nnyo. Ogambye Lily Puzzle wamusanga wa? Si Lily Puzzle ngamba Gravity. Waliwo show like he was having some show. Then I saw him there naye omusajja bada unya buvi. Nengamba. These musicians of Uganda, the way they smell. Naye nga sisuubira nti n'osobola okusemberera Gravity. Wamusemberera n'omuwulira otya? Okay, I didn't talk to him. I didn't even greet him. They just passed next to me. I was there, he came for the show, he passed next to me, but the guy was smelling bad. Kati kankubuulire. Ogamba nti nawunya bubi. Omanyi perfume Gravity ze yeeko. Yeah, just beekuba perfume za bay. Gravity cannot buy a perfume exceeding 50,000 if I'm not lying. Omanyi omusajja gw'oyogerako oba wamusoma? Mumanyi, nze mumanyi.
abantu abo nno nga balina ssente kati nze mbamanyi abo ba Gravity omanyi emmotoka gyavuga. It's not about driving. Kale, let me accept it as money. But let him work on himself as a musician to smell good. Vichi muyimbi kyomulala. Everyone, are you coming back? Are you coming back? Okomao. Hey, bana Uganda banange. Kyekingano komao. Kubanga kuluno tudana liberation. 2026 to 31, it's a liberation. Vote kwenunula. Kati buli omu ambuuza nga tonajjayo mpapula. Nedda banange empapula ze bajjayo za political party. Si za president. Bali abamu bajjayo za chairman, abalala bajjayo za kubeera president w'ekibiina. Kati tugamba ebya president ebyaddala nkomawo. Naye amawulire amalungi genjagala bagamba, what I want to tell you my fellow Ugandans is that we are coming back under a liberation move. Tukomawo mu manyi g'okwenunula. Kati oyinza okwebuuza kwenunula ki naawe olaba emisolo bakubba. Naawe olaba nti buli kimu bababba bubbi. Anyway, leero nja kwogerako bitono naye waliwo akagenda okujja. Tokasubwa. Waliwo akapya ke tuleeta 2026. Kulu Museveni tompona. For God and my country. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi wabale kwekomera ku Newspack channel kankusaba bere ngo subscribinga o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.